Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga ebisesa obisangayo ku Sb4 Media yafe Tuggussa Enssonga. Asia kyensinga okumujjukirako Asia abadde muntu mulamu nnyo abadde muntu nga yotosanga mungu oba ali munyiivu maybe nga gwo munyiziza ng'omuggyeko ekikye era anyiigira gwe era mu bantu abalala tabanyiigira era ajja nakubuulira anko gundi oli yanyiziza gundi oli yanzigyeko ekintu kyange oba abaana bali batutte ebintu byange byembadde nabyo. Ate n'ekirala Asia nze kyemujjukirako gamba bwe bamutuma waka nti genda okima amazzi oba genda oleete amanda naddala abadde awatateyanye ogenda oleeta amanda eyo Kira Road Police. Asia bamutumye ku makya ssaawa 3 ajja akomawo ku 9. Teyina mukwano n'abakyala okimanyi ekyo? Teyalina mukwano n'abakyala era ng'omukyala mukwano gwe ye maama we. Ye maama we. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day. Yafe Tuggussa Enssonga. Mukwano gw'abangi Asia, rest in peace. Umula mirembe Asia, umula mirembe. Umula mirembe Asia, umula mirembe. Umula mirembe Asia, Mukama akulamuze kisa. Umula mirembe Asia, obadde mwagalwa w'abangi, mukwano gw'abangi, emitima ogikutudde tuli maziga. Asia tulese mu bulumi obungi, ddala Asia tulesewa, Chaliso mulesewa, Mama Fina Mbuzo mulesewa, SB4 Enssonga mulesewa. TikTok tetulina ffe kyakukola kubanga Mungu bw'atyo bwagerese. Tukole ki okuggyako kusabira essala, Mukama akulamuze kisa. SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeye Ssebunya nga tukyali mu kunyolwa olwa mukwano gwaffe. Programu eno egenda kuba ya nkizo nnyo, ya makulu nnyo okubeera nga gwali eyo nga obadde mukwano gwa Asia, obadde fani wa Asia. Oyinza okuba ng'obadde eyo nga Asia omulaba bulabi naye nga amutegedde lwe twamutadde mu ttaka. So kikakatako okukola programu eno kuyisayisaamu ku bulamu bwe ne mukwano gwe abadde best friend we. Nze Asia abadde mukwano gwange naye abaddeyo ne mukwano gwe era nga mwenna ababadde basinga obungi nga mupeerezako ka message ne mugamba bambi Ivan yali atya. So olunaku olwaleero ndoza gusoose okuba nga tusisinkana ne Ivan ono tuba kunyumyamuko ku bulamu bwa Asia mpola mpola. Programu eno si ya nnaku era gwaleero tujja n'okukwatibwa ennaku kunyumyamu kukuyita mu bulamu bwe. Tuli mu kwegumya naye nga mazima Asia yatulese bubi. Wenna wenna yanyoleddwa wamu naffe efamire ya Asia kyoba omanya nti tukyagezaako era okuguma. Ebigambo bingi
video bungi butambula Asia ebigabo bingi byalese mu mitwe gy'abantu ebikolwa bye amazina ge gabadde azina obuseko bwe n'embeera ze zonna zibadde zitusanyusa naye nga Mukama yasazeewo bw'atyo so enteekateeka ya Mukama tetusobola kugigaana naye bw'atyo yasazeewo nze muzzukulu wa Kabajja omugeya Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga bannaffe tuteekamu akasente abasente butto bano nno gwe ng'oli mutala w'amawanga mu nsi ziri ezakulamu zi UK zi Canada zi Turkey USA ng'olina ebizibu ebyenjawulo ebikutawaanya obufumbo bugaanyi amaka gagaanyi onoonyeza empapula bigaanyi olina ebizimuzimu ebikutambulirako kubeera bannaffe abasente butto simu eri ku screen okwo tojja kubeera nga ate wejjusa balina ne package ey'okulagula oba okusoma nti obakubira akasimu ne bakubuuza bye bakubuuzizza bwe bamala ne bakubira ebizibu byo ne bakubira n'engeri gy'osobola okubivuunuka era twagala kwebaza bannaffe abasente butto nti mwebala kubeera nga ate muyamba bannayuganda so bakusima yeri ku screen ng'oli mu nsi ezo z'emmenye tojja kubeera nga ate wejjusa ndi ne Ivan wa Asia Ivan ono yatubbako omukyala era twatuuka ekiseera ne tugamba naye ekisajja ekyo lwaki kitubbira omukyala kyali sinambuuza Brother Roger tukoze tutya sasa okulaba Ivan onswaziza okubye suuti ze ndi mu bipalepale kwegamba wamegga kati ozze kuluma nedda se ng'oli mu weekend obulamu buli butya muganda wange nga bitalo nnyo kitalo nnyo ddala weyanjulire ku bantu ababuuzeeko amanya n'eddoboozi bampita tumusime Ivan abangi gwe mumanyi nga Ivan wa Asia yenze Ivan wa Asia ono ebaddala Asia abadde n'emikwano gye egy'omunda nga Asia singa omusanga nga yakazuuku nga katalabye nti ono SB4 n'omugamba Asia ni gw'osinga okwagala yinza okugamba Ivan lwakuba nti abadde mukyala mugezi nga wembeerawo alina kuba nakyagenda n'oyo gw'alinawo buddo otherwise tuzze kunyumyamu n'okwejjukanya lwabula okwenyiganyiga ebiwundu ku mutima n'amaziga kukwesangula Ivan yabadde mukwano gw'ennyo Asia yava ku ky'okwagala ennyo kuba amazima Asia abadde amumanyi kamusajja gy'abadde awangaala nga teyeesembereza basajja Asia okutwaliza awamu nze nasooka okumulaba mwaka gwali gwa 2013 Asia bwe nasengera eyo eka mwokya nga tulinayo workshop kati Asia bw'atuyitayitaka ngaawo atwebuuza naye oyo omwana kiki yabaaki lumu nga tumuyita ng'ajja jjukira naye at first yali atutya nga tatumanyidde nga tatumanyi ng'ajja bulungi Asia ng'atubuuza kutugenda okulaba omuntu afukamye nga wampisa nnyo kutwaliza awamu kugamba ng'alina ebigambo ebye ebisesa ebizaamu kumanyi Asia twatandikira okwo okukola ki okumumanya Asia tuzze naye nga bwetuuseka bwetunyumya bulungi nga mbeera ze tuzimanyidde nga tumanyi kiki kyayagala kiki kyatayagala kati katuuka akaseera nga Asia tulinyo close naye Asia oyo ne tutuuka twali balenzi bangi right now omunzize naye y'omukulu oyo twali bangi ne tumubuuza Asia twagala kuwa omusajja naye mubona nga tali wano onoze mwani kati erinnya lyange mu kaseera ako yali aliyize kamba ndoozeemu ono Ivan ogamba ne bagezaako omugamba akatukuwa ono n'alemerako n'akomawo n'enkya olulala kati nekikwatayo
ne batandika nga kumpita Asia wa Ivan. Ebiseera ebyo nga TikTok nga tenabakola ki nga kujja tenabakujja ne ku Facebook nga kwetuli naye nga tetubiteekayo ate nga tetubifaako nnyo obikwata mugajase muri mu life tuli mu life yaffe nga tetubifaako akoolumu ennyo linaakwatayo naye nga namala oba n'asiimuulamu naye TikTok we yajjira ekyabeerera ate serious nze mu kusooka nasooka nengamba asijja agenda ku TikTok nenjigula wate nenziramu nenjiggalawo kati bannange bo nga betwakolanga nga bwe twabeeranga bo ate betwabanga Asia we yajjanga otukyalira ate bo nga bakwata nga bateekayo kwata nga bateekayo kugamba obulamu bwa Asia tuzze nabo nga tuli mu mbeera ennungi nnyo nga tetulina naye buzibu nga Asia tumumanyi ng'omuntu atalina kimusumbu okujjako ekyo kyalina nti oba tategeeramu akatimu kugamba oba alinamu ekimusumbuwa naye ng'obulwadde bwe gamba nga tetumanyi bulwadde bwe ng'oba ali mulwadde. So Asia mubaddewo mu mbeera kuba abasinga bonna abantu abasinga obungi abadde bafollowinga Asia n'abadde bafollowinga twafunanga abantu ab'enjawulo nga badebatinga nti abamu bagamba Asia ayagala Ivan mumulekera Ivan abalala wa Charles fe tumwagaliza eno abaali tofunanga challenge mukama okyomo tugeze Asia nakusanga n'omukyala yenna Asia ye okunsanga n'omukyala lwabanga lutalo ekyo kyo kituufu yasookanga okumbuuza Ivan ani oyo mumbuulire ani oyo bwabanga tampise Ivan agamba mwami mbuulira ani oyo yes byakozesanga ebigambo era bwe yampitanga Ivan mbuuza Asia mpise Ivan nze Ivan mwami naye ani oyo era nga obulamu bwe ye Asia okunsanga n'omukyala ku budde obwo omukyala abamulabewo mama ndikizo singa okumujjukirako kuba nange zange nga ndazibawa Asia kyensinga okumujjukirako Asia abadde muntu mulamu nnyo abadde muntu nga yotasanga Mungu oba ali munyiivu maybe nga gwo munyiziza ng'omuggyeko ekikye era nyiigira gwe era mu bantu abalala tabanyiigira era jja nakubuulira anko gundi oli yanyiziza gundi oli yanzigyeko ekintu kyange oba abaana bali batutte ebintu byange bye mbadde nabyo Asia nga si mukyala mubi. Waliko SB4 Media Tuggussa Enssonga wetwogerako bantu ababadde omulamu bwa Asia bamuwadde essanyu tosobola kubuusa maaso Ivan tukwebaza okuba Asia fe wetutali waffe kiba kitwala ennaku olumu wiiki nga togenzeeyo naye nga gobeerawo era nga Asia abadde agumira nnyo ku ggwe ebyaddala n'emikwano gye mukama okyomo buli kiisi eyawaayo Asia 10 oba 10 olw'ebiviiri abadde balaga Asia omukwano waliwo omukyala yamusimanga enviiri awo kumpi wali kasaloni omukyala oyo naye tumwebaza kuba abadde amubeererawo kuba sisuubira nti nga Asia agenda mu saloni okusiba enviiri n'amusasula ssente z'ateekeddwa omusasula so omukyala naye tumwebaza twebaza abantu b'omukama kyama abadde awangaalira nga wasanga abadde bamutawaanyamukko waliwo abatalina mukwano na bwana buto waliwo kigenderera ekyo kituufu talina mukwano n'abaana abato yadde emyaka 10 talina mikwano katakolagana nabo yes ate n'ekirala Asia nze kyemujjukirako kwamba bwe bamutuma waka nti genda okima amazzi oba genda oleete amanda naddala abadde awatatanya ogenda oleeta amanda eyo Kira Road Police Asia bamutumye ku makya ssaawa 3 ajja akomawo ku 9 lwansonga abadde alina emikwano mingi abadde asisinkana ffe n'amala n'atubuuzaako kati ffe n'atumalako eddakiika nga 3 n'essaawa sometimes ng'ewera kati bw'atuvuddeko tajja suka yadde meters wali nga amuyita
naye ng'agenda naye ng'abeera okwo kugamba Asia abadde muntu mulungi nga buli omu amwagala naye lwa nsonga obuzibu obuliko nti mu mbaga tebuwula musiiwo mubadde mmeera batamwagala mukakamwokya omwo yes mukakamwokya wokka mubaddemu abatamwagala nti ye nga bamulaba bubi oba abantu abalala oba nze mutera nnyo balaba mu komenti oba gamba naye ono omulenzi omulungi lwaki yeyesembereza nnyo ekiwala kugamba n'otunuulira omuntu ayogera ekintu ng'ekyo n'olema ategeeza ki kugamba abantu abalala nga bakomentinga ebintu by'ekisiru gwe komenti zo zakozesanga zitya nze tezampisanga bubi lwa nsonga ffe twali twemanyi nze ne Asia ne banange tetumanyi Asia asaana kumusembeza omulaga omukwano embeera gy'alimu tasaaniddwa okusosolwa kati bwe bw'ososola omuntu ng'oyo which means abantu tolina kyobaagaza kuba oli muntu munnaffe kati bw'osalawo nti ye omusosolo muze ebbali kiba kibi nnyo kugamba ye nga balabanga omuntu omukyafu omuntu wali awo okuba mulalu kati ffe nga tumutwalira mu mbeera zaffe muntu nga ffe kyaliddeko nange nsobola okirya okitegeera naye mulimu abantu abalala abenyinyala nga ate ye ekyakutte Asia ng'oli tasobola kola kikwata muba bambuuzanga lwaki owa Asia haaga lwaki omukwatirira totya kati ng'olonga otya ki bo baagala otya ndowooza bo balabira ddala ono mulalu okufa kwa Asia ffe kwatuletedde challenge y'amaanyi okusaidi yo kiri kitya era nange Asia gwe mbadde ogamba yanziguzawo akawunti ku TikTok kyova olaba nti nagula akawunti this is 2022 ninagulirawo akawunti yange naye nga nteekayo Asia yekka kugamba nange muli kinduma kinkosezza nnyo kubanga kati ekyo sikyalina kyenzizaako right now kuba oli mbadde kati mumanyidde muwulirira emirembe era wempita abantu bonna abasinga kati bantegeera aivanwa Asia wuyo waliwo Asia wagejje nnyo n'olubuto nga lugeze nagaa nti wamufunisiza gakutuukako era ku mukomenti mwebiri naye Ivan Asia abadde ki ali lubuto lulwo lwani lwakyalisi ebigambo ng'ebyo naye kati nze sibaddamu kuba kati kye baagala okuwulira mba sikitegeera era nze bakimanyi oba simanyi oba abalala balowoozanga oba Asia tuli mulaavu simanyi naye abategeera twakolanga puroguramu eyo ya Asia nga tubagamba bannaaye kano kazannyo ka bwongo oba puroguramu zaffe wazirabanga nga tubagambirawo nti kano kazannyo ka bwongo abantu abamu baatunyiigira abantu abamu baatuvuma naye nga twagala kupima bwongo bw'abantu andi nesaba zino Asia we yatugenzeeko naye ate mukyalimu era abamu abaalema okutegeera nina mukwano gwange omu yankubiddeko akasimu y'omukono yangambye nti waliwo yaŋŋambye nti abantu tebakyayamba abantu baakobwa okuyamba andi ebibuuzo ebisinga obungi ku bantu bagamba naye abagagga bangi mu nsi naye lwaki tebayamba so ye nampa akaboozi yaŋŋambye nti waliwo omuntu omugagga omu yali munnamagye n'agenda saidi ze ewaabwe n'agula ettaka n'azimbako amaka naye mu kugenda n'asooka akola empisa embi ku kyalo omanyi akuba abantu ng'agatereeza ekyalo abantu ne bamukyawa naye mbwe yatuula awo n'alowooza n'agenda ku kyalo sinaako mikwano n'asalawo akola emikwano n'atandika okuyamba ku bantu ku kyalo okwo kwaliko omuntu omusajja yali mulwadde ng'aludde n'ekirwadde nga yazimba okugulu naye nga bamujjanjabye ne bigaana n'asalawo amuyambeko n'akwata famire ye omusajja nnyini n'abatwala e India omusajja ne bamulongoosa bwe bamulongoosa okugulu okwo ne bamugja e India nga kyaliko treatment n'akomawo e Uganda agula amadagala kati bwe yatuuka eno e Uganda ndowooza yasubya amadagala teyasobola obagga
gakozesa nga balina gakozesa n'amalawo weeks nga 2-3 musajja n'afa naye mbu omusajja baamukyokera ku kyalo district namba nga wassa omuntu mbu singa omusajja oyo teyali mugumu nnyo akadde bwe yali badde agenda okufiira omusajja oyo mbu buli muntu n'amukyawa naye n'agamba tayiddamu kuyamba obulamu bwe bwonna era nakati gyali so era nja mukyayirako kukatuwe ku mboozi eyo nga lwaki avudde mu kumpa akaboozi ako yangambye nti wetuba tuyamba oba tugeze ng'ofunye omuntu nga asewa musembeze n'omusembeze musembeze ku lulwo ku mutima gwo abantu bagenda ku appreciatinga abantu bagenda kukyawa mujja kubeera mukala abamu abakuwagira abamu abayagala byokola naye nga nnamba esinga obungi bajja kubeera nga ate bakutunulira bubi wamu n'okubeera nga bakiraba bulala so tukwaniriza wano ku Annabel International School nga tusangibwa ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeere bweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri, security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 13-31-11 oba nooti 775-35-57 ye Annabel International Nursery and Primary School. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. So, Asia ampadde nange challenge y'amaanyi nnyo andi natuuse ekiseera nga mpulira nange omutwe gutabuse ne ngamba bino ebintu nga mpulira nemereddwa mama fina yangumiza yangambye obanga mukama yakutuma kukola ekyo kyolina okukola so buli kyokola kyonna si buli omuntu akiraba bulungi ne bwe kiba kirungi mulimu oli akiraba ng'ekibi. Buli muntu alina endowooza ng'omuntu. Mulimu abatunuulira ekintu nga kirungi ate ye n'akijerega. So kati kyekimu ekyo kyoleese kyekimu n'ekiriwo kati. Kati buli omu ayogera kiki byebiriwo. Kuba nze mbiraba naye lwakuba nze manyi kuba nze abantu abamu endowooza yaabwe ndala nnyo naye ye mukama yasinga okumanya omumenti zaasialo kabiri akasinga okunnyumira oba akakwata muri luddawa kama nkwate nkuba ono oyagala wekali anti bamucyankalanya yamucyankalanyiza gye bali abakyale kati Asia genda ne Charles nze kati kantwala ono Ivan ezivaako ate kasita yezavangako nina okwata mukwate kubanga ne bwe yakukanganga bwoti yadde nga tagenda kukola kintu naddala abakyala batyanga abakyala bamutyanga nnyo. The
Teyina mukwano n'abakyala okimanyi ekyo? Teyina mukwano n'abakyala era ng'omukyala mukwano gwe ye maama we. Ye maama we naye bano abasigadde kasita boogera ku Ivan afuukirawo mubi. Olunaku lwe yansanyusa lumu tumuzaayo tugenda okubakyalirako yagamba maama kamperekere kuba anko. Mama nagamba nedda sigala netunga Asia sigala oyoze ebintu. Mama nagamba sigala nezivaako ne maama we nezivaako. Asia yali muntu w'abantu kugamba bw'oba omusembeza kumpi naawe ate akwanguyira nnyo. Abataafuna chance kukyalira ku Asia olaba ku Asia omutuufu gwe tuwogerako mwasubwa. Asia nga ye muntu gw'oteeka mu mmotoka ne muvuga okuva wano paka Masaka nga tasirise ng'ate ayogera ebigambo n'owira ng'okooye asirike okwogera. Ye Asia Mukama Katonda yali yamuwa ekitone nga ky'omuntu nga kyanjawulo ku bantu abalala. Kugamba ng'alina ebigambo buli kimu yakulaga akimanyiiko. Oluzungu Asia oluzungu lwe nga tomunenya. I don't know. So, okay, see, that's the time. I don't know that's looking for me. I don't want. That's taking her. You're fighting. I am serious. You were woman and a half. For me, Mukamba, Bobinyo. Nga tomunenya lwa nsonga embeera gy'alimu ate ye ng'alabira ddala nga kyekyo. Ate bunnanga Asia omulaba. Singa Asia bamuteekanga tugeze amusibira mu nnyumba wali nga gw'oli eno owira buwulizi nga Asia asobola okufuluma oluzungu newoga kanne gomba okulaba kanne ku muntu ono ayogera nga watewegendereza nnyo oyinza okugamba mu America. Ebigambo yabiryanga buli. Anyway, moments nyingi naye tusaba moyo gwa mugenzi Mukama agulamuze ekisa. And singa waliwo akaseera kutwabaddemu nogamba singa kano twayo chance endala omuntu n'akomawo tumulaga ku laavu Asia kitwamulaga abantu gye bamulaga. Ate ekisinza okuluma abantu ngo Asia mu kaseera kati kabadde agenda kutandika okufuniramu ebirungi ebisinga ate katugenzeeko. Vaki waliwo ddiro gye lwali tutandise okugobako ngagenda wabweru kati yawo ogenda wabweru yo giveeko. Waliwo endorsement ebadde egenda okujja mu maaso eyo. Waliwo kampuni eyagala omusayininga. Kampuni ebadde nnene nga yanviiri nga baagala abeere nga brand ambassador waabwe. Tubali tuli mu nteekateeka ne companies nnyingi nnyo ezibadde zijja on board nga zimwagala. So naye ebyo Mukama yasazeewo. Tusaba famire ya Asia mama ddala mama wagenzeyo n'omubuuzaako. Sinabagendayo sinabatuukayo nenga kaseera kona ngenda kuba mutuukako. So gyali nsuubira nti laavu gye twalaze Asia nga tumuwerekerako ereme kukomaawo wewe wena mu Uganda kuba twalabye namungi w'omuntu walaba abantu abaaliyo. Abantu bali basukka mu 2,000 baali bangi. Bannabyabufuzi, aba tiktokers, abayimbi. Tusaba yes Asia tubadde tumwagala nnyo ne laavu ereme kukoma ku Asia. Tusaba laavu eno kiweeko ku maama kuba kati maama abadde abeera ne Asia ewaka. Era maama ewaka yasigaddewo mu bulumi obungi. Tufuneko time tugende tumukyalireko. Ekyo tekirina buzibu. Era nze ne bwe mba njagala buli lunaku mba nsobola oku. Workshop yavaayo naye era banange bakyali. Mpitira n'empitirayo. So gwe wena nga oli eyo mbadde mukwano gwa Asia maama tusobola okumukyalirako. Munaku ananga ziseewo tunayo dduwa ya Asia. So tusaba gwali eyo abaana asobola otuwerekerako era ku lunaku olwo lwennyini olw'edduwa we tusuubira okuba nga tuddaabiriza amaka ga Asia
tugayite maka oba ntaana ennyumba ye ey'olubeerera bwe tusuubira ogiddaabiriza tuli mu njogerezaganya n'omukulu Kalippiro ye yagambye takirinaako buzibu tujja banga tugula matiriyo nga bwe tujagala tusuubira nti singa Mukama batuyambye ennaku ezo ne tubanga tulinawo akasente tubadde twagala ennyumba ya Asia ebeere matiribona tuteekeko talazo granite ya tubadde twagala ezimbibwe matiribona kuba amazima akaseera katono nnyo ne Asia abadde wa buvunaanyizibwa andi abadde muntu w'abantu so tuba tusaba nti Mukama singa batuyambye mu nnaku ezo tubaza ennaku ndowooza nga 34 zetubala nti singa Mukama n'abatuyambye tusaba ennyumba ya Asia ebeere matiribona nteekateeka gye tulina ne pulaani so gwe nawe nange olabadde mukwano gwa Asia olunaku olutusaba otuwerekereko tujja kuddayo gye twamugalamiza ekaliisizo tujja kubayo n'edduwa ate ng'eri ennyumba ye we tugiteekateeka okubanga ate etunulanga muntu tugenda kukikola nga SB4 Media abantu bangi story ya Asia eno bagiinterpretinga bubi waliwo omuntu omu nalaba ku TikTok okwo yagamba musolozesa abantu bangi sente naye nga sijjuka nti tutakolako story n'emu nga tusaba abantu sente ku story ya Asia tekibangawo so waliwo omuntu oyo by the way omuntu oyo saagala mwogerako naye nali no faani we andi mukwano gwange wabula voice notes ezimu zennina yagamba nti ekinvumya SB4 ekimukubya waliwo we yali mu kakuukulu akamu nga banjogerako mbu nakola biki n'atavaayo kunwanirira voice notes ezo nzirina nga si muntu bwantalo sijja kuzita naye nga weezi mu ddoboozi lye naye mukulu saalina kwamazima naye simanyi gwani gwe bawogerako bumalu waliwo twali tumanyi gwe bawogerako andi nabadde nga mumanyi nga ntandika nti okulwana entalo kubanga si muntu wantalo ekintu onto owulidde ekigambo ate okireetera eno muno okuba so yeebweze mbu ajja kunwana paka kusula SB4 ku ttaka naye yes asobola okugisuula wabanga ye yagiteekawo asobola okugisuula naye ateegendereza nnya teye yayinza okugwa so bino bintu bya Katonda yamanyi lwaki SB4 Media eri bweti yamanyi lwaki tukola emirimu nga gino so mukulu badde nsaba obusungu bwonna nawe wawajja eri alina no sides bbiri lwaki ankuba alina side eri yamama waffe so yagambye yaweerezako omuntu omu n'amugamba genda kunwana paka kunsuula naye nze sirina buzibu bwadde so ataddeyo information mu bantu ababuzaabuza naye okuva mu ntandikwa ya Asia stories zonna zetuzinga tukola sigambangako bantu nti musonde ssente era tubadde tukimiramu andi nakino kyetugenda okukola twagala amaka ge ennyumba ye ey'olubeerera ebeere nga matiribona tusaba mukulu gundi totuwayo yadde 10 totuwayo yadde 10 kati yeye yali akuwadde konti zino za gundi anti natulawo nendowooza nengamba mukulu ono yagamba nti tusolozza bantu ssente nayagala nnyo kumumiitinga mubuuze bwe watuwayo yadde 10 ansi ejja kubeera nedda kuba teyatuwa mubuuze mu famire yo mulimu yatuwa yadde 10 ansi ejja kubeera nti nedda mubuuze mu mikwano gyo ne bakoobo oba ne bakola nabayimiri mulimu yatuwa yadde 10 ansi ejja kubeera nti nedda then mubuuze olowooza baani abantu gwe obanga gwe tewatuwa mikwano gyo tejatuwa eŋŋanda zo tezatuwa tegigwomanya yatuwa kati ani so mbadde nsaba tuleme okubuzaabuzibwa amazima nebaza abantu abankubira akasimu nga Asia amaze tugendako nga bannakuwavu wamu nange abanŋumya mulimu n'abantu abampaayo amabugo nze nga SB4 tukuwadde emitwalo gigi 5 mabugo tukuwaddeyo 10 mabugo bannange mbebaza oboolyawo gye gyatuyisiza mu mbeera eno gye tulimu gye twabaddemu bingi bye tutajja kwogera nti kino
nenga bwomanya buli kimu kyadde kyetaagisa ssente ng'emazima bwe kiri. So Ivan tujja kusaba mukama akugumye kuba amazima badde mukwano kwa Asia era otubala era simanyi bana abasoma ebirango mukulu Jemba singa yabaddewo era badde ayimira n'agamba namwandu alese basse mwandu babiri Ivan ne Charles era bampita Semwandu sikyayita abantu abamanyi obulungi era bampita Semwandu naye oyina kigumira kuba era tulina okuguma tusobola okugumya maama we kati ffenaffe we tusigala nga tuli banaku nga tetuli bagumu ate ani anagenda agumya maama we. So bye byonna bituweesa emikisa bajja babuuza nti oyinza okwebuuza naye omuvubuka ono Ivan emikisa yagijjawa akulaakulana mukama asobola okutegekera naga nti mukisa okujja kuyitira muno oba muono tomanya olaffe tuffe kukola birungi tuleme kukola ebintu matutumye bulamu bw'abantu tukole birungi mukama yatuweereyo emikisa. So Ivan mukama akugumye ffenna twanyula era in fact wenawulira amawulire ago nasobola kulowooza kunigamba Ivan yali atya abadde mukwano kwe nnyo kyatuluma nnyo naye ng'ekyasinga okundumaaze kubanga kati nze kutegeera nti Asia mulwadde bangamba essaawa zaalinga 10 ez'akawungeezi kati nali ndina byendiko nengamba njakeererayo ku makya nja kuyitirayo ku makya nga ngenda ku mulimu kati laba olunaku olwo lwennyini ate ekiro nenfuna amawulire era bankubira essimu zaali ssaawa 11 z'okumakya gamba ate nga kibi nnyo kugamba olunaku lwe nali nteesateesa nzije ndabeeko Asia ate terwasobola okutuukirira ngolo mukama bwatuwaageze. So abaddala nze sinaba kuguma kubanga siyabadde mukwano gwange nnyo era abajja mu inbox yange fuukola nga tongamba bigenda kunzijjako kuba ennaku zino nayize okuvuma sikulimba n'okubulookinga wembanga siikuvuma enja kubulookinga sawa zino neetaaga omuntu agenda okubeerawo akuzamu ekintu ekizimba neetaaga omuntu agenda okuŋŋamba ekigenda okwongerako wabula sikunnafuya naye gwe wena nga oli eyo nolwaka vidiyo nga bavuma SB4 bavuma mama fina tokansindikira mu inbox yange badde nsaba bikome eyo kuba bo ba bulijjo balina okubeerawo ande mu society tubeetaaga naye si nnyo naye anti mu society mulina okwetaagamu abantu bwe batyo baba mikwano gyammwe. So okola ka video ng'oyitayita nga bavuma SB4 bubinywa mama fina wekikomenti totawaana ku kinsindikira amazima nze nkyako ngubagira Asia paka nga ennaku 40 gibuziweddeko ne mmanya nti Asia bwaffe mativu tumusiibudde bulungi. Na mirembe abadde mulongo mama yatuwaddeyo yatugambye ekintu kyanneewuunyisizza nti wetwali eri gyetwamuziika mbu ye yalaga abantu balina okumuziika yabaloosa si kubaloosa yabalaga nti obatuka okusima yateekawo mumaaka obalina okumuteeka ensanafu mbuzajja nnyingi nezeetooloola era we bajja abasimi nagamba nti weewano abafyona abatuyambako naga nti weewano nezivaawo ne basimwamu. So Asia abadde wabyewuunyo nnyo ku nsi ande nsuubira nti neyo gyali ebyewuunyo byo bigenda kubanga bisigala bikyajja ajja kubeera mirembe wonna waali na mirembe wummula mirembe. mukwano gw'abangi Asia rest in peace. Wummula mirembe Asia wummula mirembe wummula mirembe Asia wummula mirembe Asia mukama akulamuze kisa wummula mirembe Asia obadde mwagalwa w'abangi mukwano gw'abangi emitima ogikutudde tuli maziga
asiyo tulese mu bulumi obungi ddala asiyo tulesewa Chaliso mulesewa Mama Fina mbuzo mulesewa SB4 Ensonga mulesewa TikTok tetulina fecha kukola kubanga Mungu bwatyo bwagerese tukole ki okujjako kusabira sala Mukama akulamuze kisa Mama Mukama akugumye family Mukama tukyali fenna andi plani ezimu zetwali tulina mu maaso eyo tuba ne plani zaffe tuyinza okugamba nti tezaakomye olw'okuba Asia yatugenzeeko plani ezo tugenda nga Mukama atuyambye Mukama tusobozesezza plani zo zikyaliwo era mama yakaaba ngagamba nti munannambulako munanjagala nga mbadde mwagala omwana wange mama tukusuubiza maaso ga kamera ffe tuli baana gy'oli tusaba mukadde konna ojja tusuubira oba kiro oba misana ffe tujja kukyalirangako andi plani za Asia ezibadde zirina okutambula mu maaso tujja kukolako singa Mukama batusobozeseza tujja zikola so Ivan twagala kwerekereza ogenda emirimu bubaka bonna bwosembayo kugamba omuntu ali eyo abaddayo omuntu ali eyo naddala nga banaffe bano abali wabweru babadde beesunga nnyo okkomawo bajje balabe Asia so bantu bangi badde bayita mu inbox Ivan njagala onsindikire namba yo kasita nzija bwenti nze njagala ntwale mba Asia ndina ebintu bye ndina ebirabo bye ndina engoye ze ndina engato ze naye ayambala size meka so bantu abo bambi nabo bali mu kulumwa nabo tubasabira nti gye bali Mukama Katonda abakumye era bakomewo bulungi e Uganda so nebaza abantu bonna abasobodde okubeererawo Asia nga tebamusosodde nga bamwagala mu mbeera ye nga bwali nebaza abo bonna abalina kye bakoze mu ssaawa esembayo ku Asia sijja kunenya ono nani kubanga bonna sibamanyi naye bali bangi naye buli muntu yenna mutwaliddemu mu ekyo ekiti tweyanziza nnyo tweyanzike era Mukama Katonda Asia amuwumuze emirembe so nze nebaza abaana b'e Dubai abadde beesunze Asia nebaza nnyo Mami Faati ku byokoledde Asia nga mulamu nebyomukoledde we yatuvaako omukyalo bambi Mukama akuddizeewo Mami Faati weebale nnyo tubaza nnyo ba tiktokers abaddangamu sound za Asia twakolanga ffe bu video n'oteekayo ne babusalawo ne babuddamu so tiktokers bonna mulimu gwe mwamukola gwe mwakolera Asia mwabukolera Katonda mulimu abadde bagala Asia ku mutima waliwo omukyala amuyita wera na tiktok ali awo bambi yali amwagala nnyo waliwo Shira yali amwagala nnyo bangi bantu bangi badde bagala Asia nnyo so tusaba kyo kyajja tulina kuguma abantu baakaaba amaziga Ivan ebyaddala bangi nnyo abantu baakaaba n'abalanga tebamulabangako wabalabanga nze nakolako ku live nga ndi wali ku lumbe wennyini naye nga olaba oli akaabira ku live abantu baakaaba Mama Fina Mukama akugumye omukyalo yabaddewo nnyo ku Asia nnyo tetusobola kukoba kwebaza Mukama akugumye ba Obbies omukulu Honorable Kyagulanyi Mr. President Mukama akugumye abadde mukwano gwo abadde ogiwo and moment nyingi z'omujjukirako ng'ovudde kuba nti ogiwo abadde ku kamwoca kwowangalira Mukama akugumye n'emikwano gyo gyonna bangi nti yagendanga nnyo ku Nuupu awo era nga bamwaniriza abamwagala nnyo bambi mu kaseera ka Asia tuggyemu ebyobufuzi ono yabadde muntu w'abantu ffenna nga tumwagala tusaba aba Nuupu Mukama abagumye ababibiina ebirala nga mubadde mwagala nnyo Asia Mukama abagumye asaba yatugenzeeko kigenda kuba kizibu nnyo okufuna omuntu nga Asia kizibu nnyo anti tekigenda kubaawo naye tekisoboka kubaawo tekisoboka ye
abalinga ye ate bosanga bakuba mayinja. Yeah. So omuntu ng'oyo kati akuba mayinja aba muzibu nnyo wakusembereza wakusikiriza bwe buzibu obwo. Naye obulamu bwa Asia gwali eyo gwe obufunyemu ki? Byonna byonna bye tukoze ku Asia kiki kyofunyemu? Tobagamba nga akazannyo ka bwongo kiki kyofunyemu? Gwe muzadde wonna wonna ng'oliyo ng'olina omwana nga Asia tubasembeze tuleme okubasibira wabweru tubasembeze tubeere ng'ate tubalaga omukwano. Omukulu olwo yaliwo nnyo mu mbeera za Asia naye mwabeeranga naye? Twabeeranga naye naye nga kyemanyi Asia oyo nti wasooka mulabira ku vidiyo za akawunti wendagala ku vidiyo za Asia era yoyo omukulu oyo amukulu yagala okumpa bufolo jangu otubuuzeeko yoyo era kyemanyi Asia ogenda okuvaayo yasookere nalabanga akawunti singa vidiyo za Asia n'empanjaga yoyo naye nga weebale jangu tubuuzeeko Chika Abdussalam jangu otubuuze naye kuba yalikyusaamu kati ayeyita Black God wona omufuna jangu wano bwewati obutebe twafunye bubiri sanisa okulaba taata wange omukulu ono yapostinga nga Asia kati namufolowinga naye nga manyiriza we mbanjagala ekintu mbanjagala nnyo kati nozambi ndoza yapostinga nga bupostinze n'aleka eyo kitera nnyo okugoberera naye nalabako komenti era nenjida nenkwa direction namba ojja genda mulimira obuuze chairman Kakooza twenasindika eyo komenti wayitawo lunaku lumu saaliwo nali ku site watwalinamu agamba SB4 yabaddeewo kyali owagunde wa kati ate nzi wanafuna omuntu weeka mwokya eyo n'andagirira neera nasanyuka nnyo naye nga weebale enga Asia nze saasooka nakiikiriza nga bankubidde essimu kumakya kyali kyekangu yali mukwano gwamu nnyo yadde nze manyi kati ng'oyo osobola omunoonya nga tomulaba kilipusizo nga taliyo kati nze ntera nnyo obeera na kamera nga todekayo face kati twandikoziteekayo ng'omunaffe agenzi kati tukyalina kyetuteekayo kirala ino gitunulamu by force osobola okikwasagana naye nga ye Asia kuba mbadde nfayita nnyo kwanze ndi mumanyi wa ntalo mu komenta yasindika agamba yozonto ngezaako okubawa comparison wagamba kati muntu tebago wankolera vidiyo yankalakata oli yankolera vidiyo yankalakata muntu amukubidde era oba yegwe oyo weri eri waka wali kumpi awo nawo waka yagamba nti yakukubira esimu nti oba wamugamba nti naye temunanga oyinza n'okwesanga enamba yange tagirina kati tetumanyi naffe oli ali wali ku saidi wenye yagambye nti yayambako okubateeka ku boda kuteeka boda Asia nti yakukubira oyo omuleka bami ayinza okuba ayinza okuba enamba singa omubuuza n'omugana naga ku namba ya SB4 ayinza okuba nga tagirina ge mazima kuba nze ebbanga lyembaddewo nga kasampulira essimu ng'eva wa Asia mama kasitankubira nti ng'eva ya Asia gwebuuzawo mwali oyo tulina okuyimukiramu naye ebyo byonna kati byagenda naye nga webale bamikwagala Asia amazima bano gyegibadde ekisinga okuba mikwano gye Mukama abadde n'emikwano mingi ono gye yasooka oteekayo vidiyo ezasookera ddala yono ng'anyumya ku mwana omutwali surprise bayiza we nga Asia atugamba nti alina omwana kati Asia kye namuzuulako Asia nga oleeta emboozi nga gy'oyagala okuwa emboozi gyakuwa wakimulabamu fine weekiri naye waliko ekintu ekitasoboka ogamba nti oyina ate nga tolina yadde nga ayina ebadde nga talina ayina ekimubulamu
naye ng'abadde tasaagamba nti ayina ekintu nga takirina naye kati n'abatuuze abamu kale bwe twagezangako babuuza nabo bagamba Asiya ayina omwana maama wa atusonyiwe naye kyekituufu abatuuze abamu ababaddeko ne Asiya mu buto bwe naye batugamba Ivan kati nnyo yo tetugenda kugendayo twabagamba nga tutandika emboozi eno akazannyo kano ka bungo. That's why bamba batuvuma nga omwana omuto biki Asiya amaze okugenda batugenda yafudde n'emyaka 36. Abamba malabanga baby abamanyi wa 10. bwe babanga so tujja kukwata oba twakwata mpola ensonga zino tugumire ebivumo ebirala bingi bwe tutajja kujja ku kamera babuulira oba kino tujja bitegeera mpola tukakkane naye nze Asiya yalumpako emboozi nti bamusiba kujubona olujjukira bamusiba naffe yabitunyumiza bwe bamusiba yabitunyumiza mbona bakaaba omukyala najja nga mumusibye waaki Asiya abadde n'emboozi ebyaddala ate nga ng'osobola okikkiriza Asiya bayinza muteerera ku poliisi tebasobola bamubuuza bakusibira wanti awo mukama okya nomala ennaku mmeka mbu ennaku 3 ne bakaaba abantu ne bajja mambi akoze eki bino byonna nti abasiraamu bamuma omuceere yabikuliyetinga nga bukuliyetinzi infact twakola ka vidiyo ako ndi abasiraamu bamuma omuceere ekyo boolaba yava omukyala omu yampereza sente bajja $5,000 ngamba Asiya tumwengayiridde mwe sente ezo mukulidde omukyala adde mu busiraamu kyamikisa bulungi Asiya twamuzise mu busiraamu era famire y'abasiraamu tho abadde mulokole ye nga ye manyi bino ebintu byanjawulo abangi bavuddeyo ne bakibuuza adde mulokole naye muganda wange omwana takula mu maaso g'abazadde be mu maaso g'abakadde be so nze nyinza obanga no nga ndi mulokole naye nga famire yaffe baprotestant era wenfa basobola okunziika pozi nga nze nga nkoze eddament munziika bweti nga nze nga mpandiise nennaama naye kati Asiya yali yalokoka naye nga teyalaama so yalina okuziikibwa mu nziika eri eya famire ekyo kyondoza gwayina obwongo osobola okukitegeera so moments nyingi nnyo ze tujjukira ku Asiya naye mukama amulamuze kisa kambebaze nange okunfisizaawo time ne tutulako ko wano kuba abasinga obungi asobola okuba naga time ndi busy naye kulwa Asiya kambebaze kyamanyi gyali eyo musanyufu naye kyamanyi gyali ali wa Katonda kuba yali yategeera Katonda Asiya nga tawemula nga tavuma nga talwana kwegamba twebaza wamu n'omukumira mu mpisa Asiya era okumugyamu ekigambo ekibi ng'omunyiziza nnyo ate naddala abakyala be babadde bamunyiiza nnyo abo abadde obaolumu ng'avaamu ekigambo ekibi ate era nga mala ne yeetonda kyekirungi ekibadde ku Asiya amala ne yeetonda era n'oba omunyiiza n'akomawo aba yabivuddeko dda nekirala nze ababadde bagamba mbu Asiya zonto kikyamu kubanga kati nganze wadde ndi mugezi obwono tuyinza obutenkana Estein tuyinza obutenkana Mark Zuckerberg mu kintu kyakulobe mu software ate tekitufuula zonto kuye abantu abadde bamuyita zonto adde banyiriza ddala bintu bingi betusoobera okubanga bategeera bakolera ddala ate bya Asiya abadde takola naye bo tetubayita bazonto ebyange kubanga era n'abantu gendako naye ng'abantu still akyabali ku mimwa boogera ebitakwatagana kino nakiri naye era be bantu baffe tetuyisaaba tetusobola beewala newe tunaavaawo ne tugenda eggulu tujja basangayo newe tunagenda wa tujja basangayo be bantu baffe naye nga Asiya bumule mirembe so ennaku ana ziiseewo tubuza ennaku ndowooza nga 34 tujja kuddayo mu dduwaaye n'okutereeza ennyumba ye y'olubeerera nze muzzukulu wa Kabajja omugese Bunnya SB4 Media Tuggussa Enssonga bannaffe abalayati Islamic ndio nno ssomero lisangibwa ku Salama Road Makindye
liyigiriza omwana oba abaana eddiini eddala y'Ekiyisiraamu twalayo omwana wayiga okusoma Oluwalabu oluwandiika wamu n'okulwogera ku Layat Islamic lisangibwa Salama Road kasoboka T junction eve Makindye okukira ku Ntebe Road kasito giyitamu booti n'ekipande ojja kubeera nga okiraba. Bagambye nti batandise dda okusomesa abaana twalayo omwana wo afune enjigirizibwa ennungi. Ne bannaffe aba Garfield lino ndo somero nayo liyigiriza abaana okuva ddala ku nursery paka ku primary balina abasomesa batendekere ddala balina ebyokuzanyisa by'abaana. Omwana alya bulungi naye ng'ate sitabaliteeka nnyo ku reading writing wamu ne spoken basange awempererwe ku kyattaso okkiririra ojja kubeera ng'ate oyiraba. Garfield twala omwana wo afune future ennungi. Nze muzzukulu wa Kabajja Umaru akoze ku kamera nga bulijjo beera bulungi weeraba. Mukwano gw'abangi Asia, rest in peace. Umula mirembe Asia, umula mirembe. Umula mirembe Asia, umula mirembe. Umula mirembe Asia, Mukama akulamuze kisa. Umula mirembe Asia. Obadde mwagalwa w'abangi, mukwano gw'abangi, emitima ogikutudde tuli maziga. Asiyo tulese mu bulumi obungi, ddala asiyo tulesewa, Kyaliso mulesewa, Mama Fina Mbuzo mulesewa, SB4 Ensonga omulesewa, TikTok tetulina ffe kyakukola kubanga Mungu bw'atyo bwagerese. Tukole ki okuggyako kusabira essala, Mukama akulamuze kisa.